kolanga kadama ekinkozesanga kadama kubanga nako wokudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba Mbabazi mukama mulungi ozze kuba mbutuufu mbadde wano ebbanga nga simanyi nti onojja. How are you? I'm fine. Bamisonyiwa okulinza okuteeka mu lukuubo luno kuba for sure toli type ya mukazi oyo gwe bawuyimiriza mu lukuubo naye olw'embeera gye ndimu Mbabazi ensuseeko kiki obimanyi Mbabazi gye tuvudde nga nkugamba ensonga zange Mbabazi obutuufu nkwetaaga kubanga n'ebirooto byendoota byankakasizza nti Mbabazi gwe mukazi gwe nina obeera naye. Ate goyiniwa? Yes, nina omukazi waka naye like kiringa kifaananyi. Nze Mbabazi ngenda kubuulira mu Katonda muggulu gwe tusinza saagala nga k'oyo omukazi kubeera naye. Ng'omuyinamu n'omwana? Yes, byali bizibu. Oyagala nkole ki? Oyagala mugobe bugobika? Alice we respect nti omuyinamu omwana. Weeri respect naye ya love teriiwo. Si gwe njagala. Mbabazi njagala gwe. Mbabazi ntawusa okuva eno nzira eri negomba Mbabazi. Mbabazi gwe yandeeta ne ku church. Nze sisinzangako Mukama Katonda okuva obuto bwange bonna. Ne Mbabazi katana kitegeera nti nosinza Mukama Katonda. Nayagala Katonda. Njagala Katonda n'obulamu bwange bwonna because of you. Lwaki onnumya? Oyagala nkole ki? Oyagala nkole ki? Mbabazi njagala. Okimanyi neyagala n'Ibula? Olira bugambo. Ibula ono. Sigala ne mukazi wo n'omwana wo. Nange ndeka mbere ne Ibula. Mbabazi, obulamu bwo buli mu matigga. Ekyo kye nnyinza okugamba. Ate gutya? Oyagala Ibula? I love him. Ibula omwagalidde ebbanga ki? Just not for the time we've been together. Kubanga we twogerera wano Mbabazi oyinza n'okubanga oliko ebiwundu okitegeera gwewandyagadde okubeera mu mukwano ogwo ogw'okulwanalwana mwakalwana wano ebigambo kwegamba tosobola omukazi nga ebigambo bitambula nnyabo kuba nawulidde ne ku church waliwo abakugeya ddala olina okugeyebwa ggwe gw'olaba olimu ezo type z'abantu abo bibageyageya oyagala Ibula omanyi oyo omusajja kyali just ndowooza bwe yeevimbyavimbya n'akuba obusaati mbula okuba producer kyekyakuba ekyo gw'olina kaki? Mbabazi nyina true love gy'oli nange ye true love njinga eyange Ibula. Mbabazi for sure yes olina true love ne true love eyo gy'olina yeetaaga omuntu nga nze nange alina true love gy'oli okitegeera ne bikwatagana naye oli gw'oyagala gw'ogamba gw'olinako true love takwagala. Mbabazi mirundi emeka gy'ogenda ku studio ye? Yes ng'omusajja nja kukulimba nti naye bano babeera ba client ebyo abasajja basobola okubyogera naye ba client ye kubanga Ibula gwe mmanyi ba client ba abasinga bakazi. Kati gwe atali muyimbi ebyo bijjawo. Mbimanyi Mbabazi nkunywerezaako okitegeera kwegamba nkutambulirako buli bw'olinya weebuunya saagala okwemmatigga. Mbabazi okwegamba mpulira ng'omutima gunsindiikiriza at least kuno oba toyagadde nze oyagala omuntu anaawa kwegamba atakuteeke mu buzibu. So badde nkusaba okwomukisa tewuli kyesikkoledde oyo Ibula musajja wa buvuyo ogenda okufiira bwereere kwegamba obulamu bwo badde nkusaba onkwasa omutima gwe
nze nkubuulira kubanga ono omukazi gw'oliko ewaka omukazi talina kyali nze omukazi mulaba kwegamba anjolezaako nabooleza ngoye ffe twayawula nadde ebitaana nze sisula waasula kubanga nze nyina omutima kye gunsaba. Luba walimba mukazi wo omwagala. Luba waye alagambo. Oba nkyogerina ntya? Alagambo ayagala nkwateko butuuke ekira nkwateko ne mulaga nti sikola kikuba nze namukuwa. Nedda Mama Peter era alina okukwatako kuba oli bbaawo era oli mukazi we lwaki abatakukwatako? Naye Noola olabika kyogerako tokitegeera mwana gwe. Singa omanyi kyempitamu Noola, singa okimanyi, singa toyogera bwotyo. Ssaawa zino yatuuse n'okungamba agenda kunkwata bukwasi. Wanje? Iye, agenda kunkwata bukwasi. Okukwata? Okakasa? Naye nyindako, ate lwaki abaakukwata ng'oli mukazi we? Anti kati nze nagaanye. Ate lwaki ogaana oli bbaawo bajja kutwalako omusajja Mama Peter? Oba bamutwala bamutwale. Kinnyo kyankolera. Tewali kyankolera kyokka agaseeko n'okwagala abakazi ate nga ndaga n'okundaga. Kati olaba mukwano. Obwo bumpwacumpwacu bw'ebbali tebukutiisa. Oli bbaawo gwali mu kintu era gwe mukazi we. Singa kale yali abaagala nga abaagala nnyo era yandibakutte n'abaleeta ewuwo. Kale singa be bali mu maka be bafumba naye gwe afumba. Gwe mukyala buli bumalaaya tofaayo. Ate newaka mpisa bubi, singa mpisa bulungi Noola naaligumye naye ate newaka mpisa bubi. Naye neddoba naawe weeyisaamu bubi ng'olina by'otakola. Noola, ekyo kyokka kye nkugambye ekyo kye nagaana naye ndudde naawe muze ekyomubi gwennyina. Mutuufu Noola sijja kulima mpulira nga nnemereddwa. Simanyi kuba mpulira nze nandooza nkoze n'okkoga mpeddewo lwa birowoozo. Kakati nze olaba Mama Peter, nkuwa amagezi. Toddamu kweteeka ku stress. Jjukira bwe weeteeka ku stress nga gw'okogga. Tata Peter bw'akutunuulako ng'alabira ddala mu butuufu okoze yenna okakaalukanye okaatuuse wenna emitaafu gikwetuzze kyova olaba aba atambula n'anoonyayo abakazi abalala. Naye gwe beera free, weeyonje, weekuba make-up, obeerawo ng'onyirira. Ojja kulaba nga Mama Tata Peter akomyewo. Naye nga nneefaako. Noola ngezaako akatono bwe kati nneefeeko naye oyo omusajja gw'olaba kale ndooza aliko oba nammandwa. Ayinza otuuka n'ayogera ng'omuntu n'olaba ng'obazze mu mbeera naye nga yatabuse. Olaba Mama Peter, abasajja bonna kye mmanyi bonna bwe batyo. Ajja kukola obwenzi. Mukyala ajja tutuuka akoowe. Ate akomewo ewuwo nga tomuyise. Atandika okulaba ng'omukazi. Gwe kola ekyo ekyetaagisiddwa okukola. Kola ekyo omukyala ky'alina okukola. Gwe bali tobafaako oba agenze n'ayenda, gwe manya nti lujja kukya. Lulikya akoowa obwenzi. Obwo bwonna obumwepansa bujja tuuka bumulekewo. Addire ggwe. Kituufu Noola ky'oŋŋambye era kye ŋŋenda okukola. Toddamu kweteeka ku stress Mama Peter. Abasajja bonna gw'olowooza ogenda kuggyawo omusajja atali mwenzi. Abasajja bonna benzi ne bw'ogamba n'obwogera nkya ku makya n'ova ewa Tata Peter. Gw'omanyi otya nti ate gw'onoofuna ate ye agenda kubeera mwenzi ekisusse. Guma gwe kasita akuyamba n'akulekera ekyokulya. Gwe guma akomewo omukuliseeyo bulungi. Gwe tomulaga nti onyiize gwe byonna byakkola birabe nti tebiriiyo. Luba wange ayinza olekawo ekyokulya. Ekyo takisobola. Simanyi oba akisobola. Naye sisuubira nti akisobola. Ng'amanyi mbw akawunga kali mulya alekewo ssente. Naye era sirina kyakukola kuba. Kati olaba Mama Peter. Kale ye sitalekaawo kyakulya. Naye olabye otya? Bw'ofunayo omulimu n'otandika n'okukola. Era nnyinaawe ntera kugenda n'enjoza ku bugoye neefunayo kale obulimolimu obutono neefunamu kasente. Era ntera osevinga n'ewaka nnyinayo akabokisi mwentereka. Naye kye ngenda okukola muneeri. Kati gw'olaba mulabe nga ataliiwo. Bw'ajja mukuliseeyo kulikayo ssebo ofukamire omubuuze omuwa akawunga kaako kaaleka. Tasobola kalya ne woba ofa otya. Wanje ate takalya nga yakaleka.
takalyawo bajja kkuse era alabika ajja kkuse ate nga ajoga ggwe ate alekawo kawunga ate n'atakalya kugambye byenkugambye byonna tomanyi bulumi bwe nnina ebangamba fayini mbiwuliriza naye tomanyi bulumi bwe nnyina ku mutima ngumidde embeera embi ey'okulya akawunga omwana yalwala n'atamujjanjabisa ayagala abakazi ndooza buli amuyise mu maaso gw'ayagala naye lwe namukwata lumu yanneegaana tinze sibangako mukazi we naye Nola obeera ggwe mbutuufu obeera ggwe kyogamba wamukwata n'akwewakana namusanga n'abakazi abo nangamba laba kano olaba amagumba nali ngenda namugamba oba ndi magumba gajjeko gawe embwazi ezo z'oli nazo ebbiri zigali naye ne ngamba kansigalemu kamuweemu akatibwa k'obusani ate wonga abaakujoze Coconuts on the beat. Nkolanga kadama ekinkozesanga kadama kubanga nako wokudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo okutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasima kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji ekinkozesanga kadama kubanga nako wokudaga bacunya kadama ne bavuma ne bakuba kadama musala baguma